Enchuku ebadde egudde mu bantu essaawa eziyise emabega oluvannyuma lwa page eya Facebook eri mu mannya ga Nakankaka okubanga te etandika okufulumya amawulire ag'obulimba era ng'eno eraga nti omwana Nakankaka bwe yali yakazaala George wano avudde mu bulamu bw'ensi eno wabula nga Nakankaka alina abantu abamu baatuukiridde n'atandika okubanga te abakakasa nti si yali mabega wa page eyo ate omwana we mulamu talina yadde obuzibu. So amawulire ago gakutuukako wonna woli mukwano kyolina okumanya nti omwana gyali mulamu. Omuntu ono tukyanoonyereza ekigendererwa kye kyeki lwaki agenda maaso okubanga ate akola ebintu ebyo mu mannya ga munne ate n'abika omwana wa munne. Ono agambye gwe mami omwana wa Yvonne yafudde nedda munnange omwana teyafudde eyo page eri fake naye tetumanyi lwaki afulumya amawulire ago bwe gatyo. Naye nga njogeddeko ne Yvonne ne mubuuzo babituufu nangamba nedda munnange si bituufu simanyi muntu oyo kyanjagaza abeera abika omwana wange naye ng'omwana wa Yvonne mulamu nnyo Allah akyamukuuma era tusaba Allah amukuumire ddala. Naye nga bannange abantu abalina pages si kirungi kukuza page yo ng'obika omuntu nti afudde okubika omwana wa munne ebintu ebyo biruma omuntu n'oba omuyinako obusungu. You don't have to do that. Yeah. It is hurting the girl. It is hurting the girl. Mulekerawo ebintu ebyo si birungi. Yeah. Naye ng'omwana wa Yvonne gyali mulamu. Ne maama we mulamu bulungi. Tewali ayina buzibu. Era tusaba Allah abakuumire ddala. Yvonne, stay strong. Oba ya omuntu akwagaza ki oba who is behind that page we don't know. But the baby is fine. Naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Ssenga Kulannama maama we kamuzaala bwe omukyala Nantume Cecilia avudde mu bulamu bw'ensi eno afiiridde ku myaka 89. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kyaddaaki kye mwayagaliza embazzi ekibuyaga asudde omuyimbi Nachinku okuva e Burundi amanyiddwa nga Gogo bw'atyo asazeewo ate munange asaleko bannayuganda asooka bakube hits zonna. Bwe njogerako si mulala ye mukyala eyatuyimbira akayimba ka Blood of Jesus. Kampala, Uganda, Mudebale. Banyakubaha inshuti bakundwa b'igihugu cya Uganda turabashoboje mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Muri iyi minsi iri imbere nifuje muri njyewe uko nazagera muri icyo gihugu rwose tukahamarana iminsi wenda itarenze n'icyumweru cyangwa niyo yanarengaho ko Nyagasani azabidushoboza. Ndumva hazaba harimo no kuririmba no kubwiriza ijambo ry'Imana mu byanditswe byera cyane cyane abari mu mujyi Kampala. Imana izabidushoboza twese tuzahahurire ntihazagire umubura cyangwa ngo akererwe. Murakoze. Songa tene sala za Uncle Wizo Manizo bwezi nazo zamazinizwa nga atizanukura era nga wenjogera mwana to yatuuka dda mu ggwanga lya Uganda okuva mu ggwanga lya United States of America gye yali yagenda okujjanjaba mukulu we amanyiddwa nga Yosefu Mayanja muyite Dr. Jose Chameleon. Yes, oluvannyuma lw'okulaajana ennyo nti ya mukyala mu mizinga omukyala bajja mubba abaana blabla bw'atyo yagenze maaso okubanga ate ayitamu naye nga mukyala we bo bannamawulire bamusazeeko dda ne babaako ebibuuzo byamubuuza era ng'ebimu ku byo bamubuuza agumira atya Wizo embeera eno bino byonna Wizo byeyeekola obutambi biki abigumiikiriza atya okubanga ate akyaliwo naye bituwulira nti Wizo amanyi okumukubamuko n'agamba nti bannange buli muntu alina ekirungi n'ekibi oba okitegeera naye ye nga Sandra atuula n'apima ku minzaani n'alaba nga ebirungi Wizo byalina bisinga ebibi byalina ku saidi yeso n'asalawo kubanga ate asigala mu bulamu bwe ku lw'ebirungi ebyo kuba atera ne bw'anaagenda wa agamba talina wagenda kusanga musajja ali perfect 10 ku 10 kubanga ate naye Sandra tinaye si yali awakoze ki atuukiridde ebimu bye bamubuuziza abagambye nti eyo tetugendayo naye nga asobodde okubabulira ensonga lwaki akyali mu mikono gya Wizo.
Ng'ovudde ku ebyabanjije mubeerereyo ne mwemalamu amaanya wono omukyala amanyiddwa nga Ava Peace ye avuddeyo n'agamba nti mu music industry ye mukyala akyasinze okwakayakana ate era ye mukyala akyasinze okwambala bwe bituuka mu byennyambala abasigadde abakubisa ssubi ate ng'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti mu mukyali ku bya Gloria butamanya kutema ttooke nze Shira talinnyanga ku takisi obulamu bwe bwonna bukyanga muzaala okiwulidde naga nti nze gumulaba nakola ekisoboka kyonna nti omwana wange mbulamu bw'ensi eno tabonaabona oba omwana wange abeera buki abeera bulungi so ne ku lw'ensonga eyo agenze maaso okuba ng'ategeeza nti Shira talinnyanga ku ki talinnyanga ku takisi. Oluvannyuma lwa Fefe okuba nga ategeeza eggwanga nti omwana wa Carol si wuwe mu luyimba nga mwayita mwana tu abo ba interviewers baagudde dda ku mukyala amanyiddwa nga Carol Kasita era nga bwe batyo bamusoyezadde ebibuuzo n'abategeeza nti Fefe bestie wange ngera naye bwakola ki bw'abagamba era n'omwana nga bwe yabagambye nti si wuwe era ddala si wuwe. Abo nabo bakutte akate mu kutu confusinga naye nga ye bola amanyiddwa nga Pia Pounds gwolaba oyo mwana tuyavuddeyo n'ategeeza nti alina ebbuba alina ebbuba era yenna anaamutwala yesibe meka yesibe 5 2 tezijja kumala lwa nsonga nti ye tayagala kitone kikyala kubanga ate kyesembereza omwami we mutayinza nakukirowoozaako bulowooza nti omwami we yalidde mu woteeri abakyala baani bamufumbira emmere no so ne ku lw'ensonga eyo katusuubire nti tejja kuba nga ate abyekwatiramu naye nga ye omuyimbi amanyiddwa nga King Saha naye bw'atyo yagenze mu maaso okuba nga ate yezzaamu amaanyi nga wolabye Ava Peace bw'agezizzaamu wali n'ategeeza nti ye muyimbi wano mu ggwanga lyattu Uganda ayimba n'asinga n'Abanigeria bonna n'abateeka ku ttaka mu Nigeria teri muyimbi akola ki amuwunyamu tubadde tuli awo ne zireeta mwana mulenzi amanyiddwa nga Ziza Bafana n'agamba nti mukulu wange kankuteekeko ettaffaali munnange Wizkid omukubisa ssubi takukwata namu mukugambye ekiri wali kyakubanga ate abantu bakola ki bezzaamu maanyi. Omukyala amanyiddwa nga Chumi yasijjukira ennaku zino ayinayo kotuyimba twe tumuwaniridde ku maapu kwali ennaku zino munnange yavuddeyo n'agamba nti ayina ekiruyi muli munda era ng'ekiruyi ekyo kiva ku mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine agamba nti lumu yayagala Bobi Wine amwe kuhaaga naye Bobi Wine mbu n'agaana n'amumahaga era agambye nti nga Bobi Wine bw'aba ddala nga ayina kyayagala ku Chumi oba nga yeetaaga Chumi amunoonye wabula ye Chumi tagenda kukola ki kumunoonya abaana bamusekedde nawo nga Chumi obadde ki bw'otunira Bobi Wine alina obudde obugenda okunoonya era ng'akwagaza kyakugamba ki nkugambye kyabadde mu comment section naye nga ye yabakakasizza nti Bobi Wine bw'aba amwetaaga amunoonye kubanga yatugambye nti ekisookera ddala taata wa Bobi Wine omugenzi yali amanyi bulungi nnyo Chumi nga ne Chumi amumanyi bulungi kwegamba famire agitegeera ddala bulungi naye tamanyi nsonga lwaki Bobi Wine yamumma akafumito. So ng'ate mu kadeke kamu tukimanyi bulungi nti omukyalo ono ayina oluyimba lwe olwagwa okutta eggobba balukoze remix n'omukyala amanyiddwa nga Spice Diana wabula ng'ate kino kyatabudde abantu abasinga obungi era nga n'omukulu amanyiddwa nga Abitex y'omu ku abo abaavudde mu mbeera ayina ensooga ze zaawa lwaki oluyimba luno oba oliawo bandibadde tebalukola remix. Omuntu omufunireko amasannyalaze naye nkulayirira Chumi ayina masanyalaze gafuna ku Spice Diana oluyimba lw'oyo omwana muganda wange mu Uganda wano okufuna oluyimba ne lukuba nsonda ku nsonda kiri ky'oluzannya oyo Chumi yabadde abanza okufuna password ng'olina okuva eggulu erire pakwaji ng'ozikupangisa gwokola ki Uncle Chumi kati essaawa zino jagenda ku Spice Diana gw'okutte gobba Spice Diana aluyimbe ekyo kyokulabirako bempangisa Spice Diana nasooka awo ssaawa 8 n'ayimba gw'okutte gobba Chumi abagenda kuyimba ki natagenda kuyimba okyakigamba upcoming tubawa amagezi bw'oba Katonda akukkiriza n'ofunayo akayimba omunene bajja okusoba ennyo nga agenda kugatta olwedda abadde atambudde naye ekintu ky'okukola oluyimba ne Spice Diana kino kyamwongedde kukyamusiza bussa wansi kale
era abayimbi abanene mwagala nnyo okubukira abaana abato nga bafunye buyiiti naye ate mutebuyamba bwe buzibu bwammwe nze nkuze kolabo wano n'abayimbi abanene ng'oyimba ofuna bulungi kale abayimbi bo nze nyina megayiti wano eya kolabo ekyasinza okubeera ey'amaanyi mu Buganda oluyimba lwabikalubye naye twali twakamala okulikola mpolomotinga muyimbi wange Ssaabasajja Kabaka n'asiima ku mazaalibwa ge Chris Evans ayimbe ne oluyimba naye nga gali maanyi ga luyimba olwo naye nkulayira yagana okugenda naye kugamba abayimbi abanene abo balina effu tuwayo ekyovala abamu bagwa ne babeera awo nga babeera nga babukaming naye nga tebayimbi banene ebyo nga bikyali awo y'omukyala amanyiddwa nga Doreen Kabarebe bw'ati yavuddeyo n'agamba nti waliwo engeri alien scanner gy'amufaananiramu bakondo amufaananira ababbi so ng'ate ya omusumba amanyiddwa nga Pastor Joseph Serada yavuddeyo n'alangirira nti munange ali mu nteekateeka ya kuzimba kisaawe nga kyabalokole stadium eri yennyini yudde emirimu okitegeera era n'ategeeza nti beetaaga eka z'ettaka eziwerako ddala 10+ ekisaawe kiyinza okuba nga ate kituula naye nga yagambye kijja kwetaagisa ensimbi eziwerako ddala 1.25 trillion ez'Uganda so ng'ate ye omusumba amanyiddwa nga Aloysius Wijingo mu kisiibo kino emmundu yasazeewo okuba nga ate azoolekeza abaganda baffe abayisiraamu agamba nti loogi tezikyakola oba yagenzeeyo ddi oba yakebeddeyo ddi naye nga ye tukakasizza nti tezikyakola olw'ensonga abasiraamu bali mu kisiibo abasiraamu ekintu bakitaddemuuko katono loogi nkalu amabaala nago gabeera makalu mu kisiibo ky'abasiraamu si lwakubanga banywa omwenge naye bakwana abagunywa omanye abamu temuli bangu bakukkirizisa ng'otegeera kyava kutwala ewantu n'asooka akusimba katasika agenda olaba ng'omuntu wegwo mugumunyo naga ne bakwongereka Guinness ta Guinness naye agenda olaba ng'era olabika Katonda bakuyitika naga ne bakuwe katooti n'otabula ebikanga 5 n'akugamba nti I love you n'omuganda ninze nakwagala dda n'olaba empuuta n'olaba embaata ebiyenje byakuno kubira Mukama engalo ez'amaanyi bukyanga omusumba amanyiddwa nga Bugembe ayimba akayimba kankolera y'ekyamagero ng'asaba Mukama Katonda yandibanga yamukoledde ekyamagero n'amuleetera omukazi ku mmeeza bwe papa anti ba social media images bamwesibyeko okuva lwe balabye omukyalo ono ng'agenze mu kkanisa y'okubanga ate asaba era ng'omukyala si mulala yamanyiddwa nga Dr. Jan so bagamba nti bamaakinga n'omusumba era omusumba wasuulamu siteepu wano munnange bajja kubanga tebabitegeera bo basaze nabo ne bagaa nti ffe tulina kubagatta lwampaka era nga bwenjogera waliwo obutambi bwa AI bwe bakoze nga bulaga ababiri bano omukwano gubatta kakati waliwo kikaadi kye bafulumiza nga batulaga nti kya mikolo era mbu gyakukwajja mu August bwali abali ku TikTok mukwano ekintu bakipiseemu nga bw'okiwulira oyo Lydia Jasmine bangi bamwagalizaako omusumba naye nekitakwatayo nga baali bagadde kakati ndowooza kwono oba oliawo kinaakwatayo nze naawe naye nga bwetwogerera ye bagambye Jasmine ajja kukolanga metroni ekibakozesa kino kyekyokulaba nga ate omusumba waabwe ndowooza aludde ku lujja bagamba tawasa tebamutegeera kakati basazeewo bamufunire omukyala ku mpaka genda ku muzindaalo tulabe wano ente 30 tugenda zeesondamu kiro z'omuseere busawo 10 ebibbo by'ennyaanya 50 ajja kumutwala tugenda mujjayo ewaka basita abadde nnyo singo kimala kimala enkoko z'abako buli omu agenda kufunako enkoko 2 omutwalo gw'abako baasa 30 aboogezi ba MC bagenda kubeerawo 8 ekimu eky'ekkumi kwolwo tebagenda kiwa mu kyaki tukitwala kwanjula washipu kyaki basi zigenda okuwerekera zigenda kuba basi 10 ugenda kimu omukyala Pastor Bugembe ajja kumutwala kandawe wano bajeti endala kati nze ngadde n'abadde apushinga ekintu kino from the start
sente zange abukadde 5 bagenda okumpa walinga tukimyeyo omukyala abiri successful kiki ekirala awo emmere gye bagenda okulya kwanjula omwenge gwokulya basi balokole mujja baama bagwagala nagwo tuguseewo cupa kurutise 2,000 omwenge omuganda ebita 50 ajja kugenda mwakazi tujja kumukima pasita asaaga feka tubyebalire wano tubyesondemu aya sikadde bagenda binga mu comment section nja byongerawo yes. So ngate ye mama Jona mwite Bad Black yamugambye nti mukwano generation pastor omukyalo oyo wakulema ogenda tulaba kimafia fe twamulabye dda nga ye mama we kanisa ate naawe tukulaba omwoyo akugamba nti yoyo mukama yakwanukudde dda era namugamba nti omwana oyo akwagala nzi mulaba engeri gy'atunulamu omwana oyo omutima gwe gye guli nange kiri kuba social media in-laws temusaaga naga nti ye Baby Glory ekikye kyawedde ddera kyateredde dda yafunye omwami ow'ebiroto bye alinga ddadi we kakati gwe wetulinze naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Bebe Kola yavuddeyo bw'atyo naga nti abantu nga Bad Black tebalina kuwa opinion yonna ku nsonga z'abaagalana oba ku nsonga z'abafumbo naddala nga Bad Black nga tali muki tali mu bufumbo butukuvu ebyo eby'abagenero abirekere bagenero leka abali mu bufumbo butukuvu baveeyo bebaba bakola ki babyogerako mufunze ndoza yaba talina kyabimanyiko boolyawo bwetudda ku side ya Baby Gloria yesemirimu kati gitambulira ddala bukwako n'omwami takyali mabega wa kamera ali wali mu kintu ddala wennyine wakisambira wabula ngono ye yavuddeyo n'ategeeza nti ba social media in-laws amanyi engeri y'okubanga ate agenda kudiringamu nabo okitekedde so n'olw'ensonga eyo yasabye abamweralikirako baleme kubanga ate beeralikira yamanye engeri gyagenda okukwasaganyamu obubwabwawo mpola mpola so nga ate ye maama abangi bavudde ne bamuteekako akazito olwa interviews ezibadde zisukkiridde ne bannamawulire ab'enjawulo anti maama bamubuuza maama ali kyamukeetedde nga bw'omanyi essanyu ly'omuzadde okitegeera oba oliawo yali takisuubira simanyi oba yalina ebigambo ebyali bimwogererwa okuva mu bantu abatwetoolodde simanyi naye nga kyolina omanya maama is kyamukeetedde yes naye nga olwa interviews ezennyini zageze maaso okubanga ate akola bangi bavuddeyo kubanga ate bamukolera posts ez'enjawulo bamusaba maama kakkanako waliwo ne yambuuza simanyi maama gwali mulaavu oba muwala oyo yali mulaavu omu namuga nti maama omukwano obufumbo bw'omwana wo kakati mukole ki buveemu muwe buwi mukisa kyoyogeddeko kikola ki kimala naye nga maama ye yamatidde omukoddomi nadda ne mukati alina bingi byalabye ku mukoddomi ndowooza oba oliawo byabadde talabangako byatenda obutenzi ngenda kubanga ate kutuusaako maama kutuuseeko omukoddomi butya bwaweze okubanga ate adiringa ne ba social media in-laws ate nkutuuseeko ba social media in-laws abaavuddeyo okuwabula n'abayisizaamu omuko eggaali Gloria waliwo ka comment ke nalabye waliwo yagambye nange ndowooza nfumbirwe client wange nono boss yawasiza client we because endorsements zonna zemulaba eziri national and internationally ezo zonna simanya Coca-Cola zonna zembadde mulaba waliwo batimba ze brands zonna ziva mu farm ya Mr. Mbaleka gye bayita Beyond Creativity naye mwegendereze tofuna boss nga takuwa endorsement funa boss nga Gloria akuwa ku endorsement wamba tugende wano bannange temubeera ne toyi nga zijjudde ne musirika lino eddagala lisa toyi slow but sure. I have many testimonies nga abantu bawa testimonies ku ddagala lino abasookera ddala okuliteeka mu toyi zaabwe zigenze zikka waliwo ezangu yenyu olwo ezigenze slow toyongeramu togeza n'otumya eddagala eddala nti banyongera eddala kati eri makkati akatereke ka necklace ani akakuwa bosi we yakampa n'akanyigamu erinnya nze nga simanyi nti akutwala I have an experience with social media, so I know how to handle them. I know how to tame my dogs. So you can come for me, do whatever, but
byonna mujja mala mukowe kubanga ekituufu kiri nti omwana nze amulina. Mama Gloria ngamba baby Gloria baleke kusokoola nnyo bannamawulire ojja kwokya. Nkubuulira mulokole munnange ojja kwokya. Wakamala wano tulaga akavidiyo nga Gloria tamanyi na bwe bakwata jjambiya nga tamanyi na kutema ttooke. Kati otugambe ate mu kufumba Gloria kafulu. Afumba gy'atamanyi kutema, afumba gy'atamanyi kuwaata. Kati bannamawulire baleke kukoza nsobi ojja kwokya. Ojja kwokya. Gloria kati naye mukazi mukulu asobola okwedifendinga. Ye mukwano. Beera kolabirire mwami wo. Ono muleke naye yerwanire entalo ze. Ono guy afaananira ddala account balance 00. Afaananira ddala statement egamba nti omuwendo gw'ensimbi gw'osigazza mutono ddala tegusobosa kukozesa nkola ino. How can you engage a girl when you're broke? Negweba engage nze naye she's broke. Mu kifo ekyokufuna omusajja amujja mwaka akamotoka ke akalinga akayumba k'embwa akamotoka ka Romion na bamugulira Range Rover ali awo ali mukubukana na bulinzi lwakuba akalinzi kamuwomera n'akengaginga nawe otupostingira social media yona eri kugwe tulaba akasajja akatayi. I thought they proposed to you with a Range Rover. Nena genzo okutunulanga ne beba proposingide ne kadama drink sikadama ndi uba mwakaje mu Gazaland akasuti guy ke yambadde saakategedde obulevu bwesi butegeera endabika yetesanyusa kwegamba kati gwegala kuba bazaddewo burden batandike n'okulabirira bbaawo. Instead of getting a rich man you're here running around with small boys. Mulokole gwetereze funa omusajja agenda okusasulira enviiri zo agenda okusasulira obwannamyeko z'obwo si byakuzungano na bulenzi bwogenda ate umala we broke up mutumanyire nga mutupostingira ebitakwatagana yakwengeji nze kati ezo okukyala agenda kuzijjaho ovuge emotoka yitavuga ali kufutusubeshi muli waneno mutusirwalirako love zamwe mugende mutijukanire muli Namukasa wano Fred nanga wekibiina kya Nuupu mbadde ndi wano eno ku TV nga suga ku interview ya bba waffe Jonas. Mwana Baby Gloria tabanga tuleetedde omusajja wa Super Life. Mama musajja sikutegeera asomye emirimu gy'akola oba ayina ne YouTube channel. Badde ngambi sigenda kuddamu kwogera ku story eno kuba twayogedde naye nembagamba sigenda kuddamu bayingira naye maama enteeketeke zinfamba mpulira sikyasobola mpulira nina byenjagala okwogera naye bannange ono omusajja yandiba enjawulo ziro n'abasajja abatunda emmotoka z'ekibuye sabo content creator. Nsonyiwe naye bawaffe nyongedde omubuuza. Waliwo ekibuuzo ekyabuuziddwa wabula ng'omukulu amanyiddwa nga Sky ex wa Annie ye yakyanukudde nti omukazi omuyombi omulabira ku ki. Sky n'agamba ku bumpi. Kyokka nga ate teyakomyawo alina akatandika yavudde n'agenda maaso okuba nga ate akola ng'ono yeekokkola emikwano. Mbwe emikwano girya bakazi baabwe. Kulira ku bigambo bye. My name is Skylanta. This is for all of you who are fake friends, but I'll be specific on the kind of fake friends I'm talking about. We have those kind of people who are around us. And you see, the thing is, when you're still freshly in love, the communication is very amazing. It's always open. Like, you get to know what's happening in the other side. There is a kind of men who know you're dating someone and actually close to you, like your friends. But even when they're aware, you find them in the inbox of your woman,
asking for beans. Like all the time, asking for beans. And there are people, you spend time together. Every time you have like you're planning something, you consider them. They actually have a woman as well. Nayenga, you find them in your woman's inbox every chance they get. Even when you're in a gathering and, you know, step off for a minute, the guy is there asking for beans. I got to know one of them, gave him the space, I no longer talk to him. But people like that, me, I think if you get to know someone is doing something like that, the first thing you should do is cut connections. But someone like that is actually in a good position to finish you. That person is dangerous. For those calling me Wabioma, I wish you can get diarrhea on your very special day, like on your wedding day. Now they have said, okay, let us invite them, Gore. Diarrhea. The preacher says, so, do you say yes? Diarrhea. When they invite you for food, also we are going to invite our special people today to come and have lunch. Diarrhea. For any one of you who calls me Wabioma, diarrhea on you. Kulinaku lw'abakyala twafuna obufaananyi obulungi ennyo okuva eri omukyala amanyidwa nga Fiona Nyamutoro. Yes, era nga obufaananyi obwo yali anekedde mu kateeteeyi aka kitaka oba kala ya brown. Kakati nno awe wasinziira omukyala eyaleese endowooza y'omanyi endowooza wano ziba nnyingi era nga zaanirizibwa. Okitegeera omukyala agamba nti omukyala ono yali asaana kubeera mukyala wa pulezidenti. Nkutidde sinakindi oba ye kubeera president singa mbu yali teyafumbirwa musajja second hand. Si mu bubi naye bannange kana akakazi ka Honorable Fiona Nyamutoro singa kayina omusajja waako nga sibe bana abasajja bayina embiranye ku social media nga tawasanga ko kati nga olabye ebyo tikezo yawasaako n'ayawukana n'omukazi mu media like kati kale nga olaba Babi ne Kyagulanyi nga kayina clean n'ensi eyo mwe kano kaddeemu kali badde kasaana okubeera ka president oba kale ne kabeera ka first lady kaffe kuba kati gwe oyo omukazi sooka omulabe oyo demu mwana ayina engeri gy'amalayo kayina engeri gye kamalayo naye nga womanyi destiny eba destiny oba toyina kyakuzzaako. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigenda kuwanga tenkulira budde ngina kuwanga tenkusibuza ensonga za paadi eyakakopo. Paadi eno ekutte bangi omubabirira nga basinga obungi bavuddeyo kubanga ate bagivumira wabula omuntu omu yekka bw'ati amanyiddwa nga musawo ku mukutu ogwa TikTok ye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate agidefendinga naye ng'ono baamusabudde left right ne center. So nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Omar Seka yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya paadi zino n'azigatta ku mukyala amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni minisita w'ebyenjigiriza oba okiwulidde. So bengera okuba nga nkusibuza mbadde pije okukuweereza nga bulijjo webale nnyo okubanga ate weekuumiddeko kansubiri nti oli bulungi gy'osinze data kumira mpera asigale ng'akunkumidde weeraba. Mbadde nsaba omuntu yenna eyakozesaako menstrual cup n'ofuna obuzibu bwonna vaayo oteke mu comment section.
Omanyi Africans tu abazibu. Buli kimu mu associating ku kintu ekirala. Wobanga okozesa ku menstrual cup, please vayo bulira abantu. Oba eriko obuzibu bwonna. Menstrual cup rubber nga bwolaba condom. Rubber nga bwolaba diaphragm. Menstrual cup ina buzibu yadde. It is so peaceful. Osobola okuwuga, osobola okutambula bulungi, teri ebyombo egenda kwokya, teri ebyombo. It can easily be stored. Banange, naye mu Africa nimumatiza ekintu. Kyonna byonna mu byasosietinga, byonna ebyebintu gye biri bibaddeyo okumala ebbanga ddene. Naye omanyi wano e Uganda ffe bigenda otuuka. Nga basooka fukamira obakakasa ekintu. Ekintu okusooka omuntu omuna Uganda okikakasa. Musooka kufukamira omwega. Tugenze mu deep politics. Ensonga za Janet Kataka Museveni okuleetera abaana semitale pad ezakaleku. Kankubuulireko kino ekintu bwe kikola. Tebakulimba nti abantu abo bafunye laavu y'abaana bammwe. Tebakulimba nti abantu abo bayagadde nnyo abaana bammwe n'okubataasa nedda. In fact baagala mufe muggwewo. Ensi bagiteekemu abaabo abanaabawuliriza. Mwe muli bannayuganda kitegeeza mujja kuba questioninga lwaki bino bikyamu kubanga eggwanga lyammwe. Ompuliriza kati muba muvaawo muveewo. Museveni yakuteerawo ne program n'agamba ebikampuni byonna byonna bitwala abantu ebweru tebibajjaako ssente. Mubatwale bagende. Osegedde ye bw'asomba bw'ayingiza bano abantu kiki kye bakola. Mpuliriza bulungi. Gwe wenna agamba nti ebyobufuzi tebikukwatako. Wano bwoba oyina ku mutwe ojja kutegeera nti bikukwatako. Bali eri aba scientist bayiiya eddagala. N'ayiiya eddagala n'aligezeseza ku nsolo mmese n'embizi. Ne bamala oligezeseza ku nsolo emmese n'embizi ne balabanga emmese ziringa ezisurvivinze oba ezisucceedinze nalyo. Then banoonya abantu kwe basobola oligezeseza. Kiki kye bagenda okukola? Bagenda kujja bakola putinga gavumenti zammwe. Gavumenti yammwe webeera kukola putinga teyagala bantu baayo. Eddagala lyonna lye baleese baleeta bagezese era babakulembeze bamwe babawa akasente ne bateeka akasente kaabwe mu nsawo. Gwe ne bamala ne bakugamba tebakugamba mutuleese eddagala ligezesa. Bo bajja kugamba tuleese eddagala erigenda okuyamba nga batandika oligema abaana bammwe mu masomero. Kyekino kye batuuka okugamba nti bannange nti Uganda yensi esinga obuto abantu tebakula. Lwaki tebakula? Uganda ensi etali mu ntalo. Lwaki? Nti abantu lwaki tebakula? Nti bajja batugezeseza agantu gaabwe ne gatukutula mangu. Ekyo nkikubuulira. Buli we balabanga balina kye bayiyizzaayo ekipya banoonyaayo abantu abaddugavu batabalinaako kakwate nga bagamba nti aka tugende tukola putinga gavumenti eyo. Bwe bubi bw'okukulemberwa abantu abataagala bantu mu ggwanga lyabwe. Olina ajja n'agamba omugagga tafugika gwe n'olusuubira nti alina kyakwagaliza. Waliyo akwagala akukuuma ng'oli mwavu. We munaategeerera olutalo luno mujja kukitegeera nti buli omu ebyobufuzi bimukwatako. Nze nkubuulira bano abantu balina bipulogulamu bingi bye baleese bye baleetera abaana bammwe. Gw'oli awo owooza wannakolayooko kasente kange ndi bulungi nnyo kumbe bagenda fuula omwana w'ekiwutta. Nkugambye ebbanga lyonna ebisiyaga bibaddewo mu Uganda nga gavumenti yebipromootinga okumala emyaka 3 nga Museveni alisiivinga ssente z'ebisiyaga. Naye babadde bagamba naye nga akasente ko kabadde kajja ate ng'omulimu gubadde gukolebwa ogw'okubipromootinga obitambuza. Kati awo kitegeere n'ebyo ebidagaladagala bye babakuba abaana mu masomero ebyo ebintuntu bye biprogram bye babaleetera mu bizze kuyamba bantu bammwe. Wallahi bano abantu tebalina ke baagaliza ggwanga kalungi okujjako bo okweyagaliza. Kasitaala bawaafunira tafaayo bamufa bameka. Ekyo nkikubuulira. Kasitaala bawo waafunira wokka nga gwe kaweddemu. Kati gwe munnayuganda oli eyo nze mpeerera mwana wange ebyobufuzi sibiriimu omwana w'ebidagala bijja mmusanga mu ssomero ate libeera etteeka nti balina okukuba empisa eyo yagala toyagala. Naye gavumenti eyagala abantu baayo eba egenda kusindika ba specialist okwekkaanya nnyo kiki kye baleetera abantu baabwe. Osegedde naye gavumenti olw'okuba eba tebaagala
bo kye baleese balisiivinga bulisiivinzi ne balyoka bakulimbirako mbu gavumenti eri mu kuyamba bantu gwe n'obeerawo ng'omutwe gwo gukugamba mbu gavumenti erina puroguramu gyeyinza okuleetera nga yakukwagaliza mu ggwanga Uganda. Ekyo nedda tebakulya ebinusu. Kati semitale padi ezibadde zikola ennaku zino bakulaze nti bazikugjeewo nti ezo muziveeko muzirekerawo bali ku bwana obwaffe obuto bwe bakula batendeka kubanga ffe waffe baana bakula bawoomu era waliwo process omwana gyakulamu okukula bwatyo osegedde kati bamumanyiiza oguntu nga gumulimu bwe guti bannange tujjeko gavumenti eno ye solution tujjeko abasajja bano kano kabinja katono tebakulimba nti abaana baabwe bo babakola ebyo wano gwe bajja kujja babikugambe ye omwana waakoleki bamukozese birala kubuulidde